Olwaleero tusoma Olubereberye 45. Bannaye mugamba ki ab'emikwano? Muli bulungi? Katonda waffe omulungi omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu ate kikozi. Tukwebaza kubanga obeera wamu naffe emirembe gyonna nga tusoma ekigambo kyo. Bikkula amaaso gaffe n'amatu gaffe n'obwongo bwaffe okutegeera ate tufunemu ekyokuyiga. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Olubereberye 45 olunyiriri olusooka. Awo Yusufu n'alemwa okubikkiriza mu maaso g'abo bonna abaali bayimiridde okumpi naye. N'ayogerera waggulu nti, mufulumye buli muntu bave gye ndi. Ne wataba muntu ayimiridde naye. Yusufu bwe yali yeeyoleka eri baganda be. Olwokubiri n'akaaba n'eddoboozi eddene. Abamisiri ne bawulira, n'ennyumba ya Falaawo n'ewulira. Olwokusatu Yusufu n'agamba baganda be nti, nze Yusufu, kitange akyali mulamu? Baganda be ne batayinza kumuddamu kubanga beeraliikirira mu maaso ge. Olwokuna Yusufu n'agamba baganda be nti, munsemberere mbeegayiridde. Ne basembera. N'ayogera nti, nze Yusufu muganda wammwe gwe mwatunda e Misiri. Abaffe bannaye abatanna subscribinga musubscribinge, mulikinge, sharinga. Gamba omuntu omugambe munnaye jangu owulire ekigambo. Tugenda ku lunyiriri olwokutaano. Likinga, sharinga, commentinga. Olunyiriri olwokutaano. Ne kaakano temunakuwala so temwesunguwalira kubanga mwantunda muno, kubanga Katonda ye yankulembeza mmwe okuwonya mu kufa. Olw'omukaaga enjala yakamaze mu nsi emyaka 2 era ekyasigaddeyo 5 gye batagenda kulimiramu newankubadde okukungula. Olw'omusanvu era Katonda ye yankulembeza mmwe okubawonyeza abalisigala ku mmwe mu nsi n'okubalokola muleme okufa mu kuwonya kw'ekitalo. Olw'omunaana kale nno si mmwe mwansindika muno wabula Katonda, era yanfuula kitaawe wa Falaawo era omwami ow'ennyumba yo yonna era omukulu afuga ensi yonna eya Misiri. Kale olabye olw'omwenda. Bannaye ebirooto bituukirira nti mulaba Yusufu Katikkiro, bano abaali bamundyolyoma pulaani zaabwe zonna ze baali bakozesa, ate Mukama yazikyusa ne zikulamu lwa bulungi. Kati nno munnaaye ebintu bya Mukama byo bibuzaabuza nga Pasita Bugembe bwe yayimba. Tugenda ku lwa mwenda. Mwanguwa mwambuke mugende eri kitange mumugambe nti omwana wo Yusufu bw'ayogera bw'ati nti Katonda yanfuula omwami ow'e Misiri yenna. Oserengeta ojje gye ndi tulwawo. Yusufu atumizza ani? Yakobo, bamuyite Isirayiri kitaawe, ajje babeere eno. Enjala ekyaliyo nno. Tugenda ku lwa 10. Era onootuulanga mu nsi ey'e Goseni, naawe onoobeeranga kumpi nange, ggwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo n'endiga zo n'ente zo na byonna by'oyina 11. Era nnaakuliisizanga eyo kubanga ekyasigaddeyo emyaka 5 egy'enjala oleme okwavuwala ggwe n'ennyumba yo na byonna by'oyina. Bannaye enjala eyavuwaza. Weetundako buli kamu k'oyina olw'enjala. Enjala si kintu kya kusaaga. Enjala si kintu kya kusaaga, okuba n'emmere nabwo bugagga butudde awo. Kati Mukama atugabirire ffenna tuleme kuba na njala mu mayumba gaffe. Ndowooza mukitegedde ekintu ekyo. 12. Era laba amaaso gammwe galaba era n'amaaso ga muganda wange Benjamini n'akamwa ke kekoogera nammwe, era mulibuulira kitange ekitiibwa kyange kyonna mu Misiri we kiri ne byonna bye mulabye, era mwanguwe muserengese kitange mumuleete wano. 14. N'agwa muganda we Benjamini mu bulago n'akaaba. Benyamini n'akaabira mu bulago bwe. Bannaaye reunion ey'akaseera ako omwana wa nnyina
bwe bali ababiri bwe bati. Tugenda ku lwa 15. N'anywegera baganda be bonna n'akaabira ku bbo, oluvannyuma baganda be ne banyumya naye. 16. N'ebigambo ebyo ne babiwulira mu nnyumba ya Falaawo nti baganda ba Yusufu bazze, ne bisanyusa nnyo Falaawo n'abaddu be. 17. Falaawo n'agamba Yusufu nti, gamba baganda bo nti mukole bwe muti, mutikke ebintu ku nsolo zammwe, mugende muserengete mu nsi ya Kanani. Mutwale kitammwe n'ennyumba zammwe mujje ewange, nange ndibawa ebirungi by'omu nsi ey'e Misiri, era munaalyanga obugimu bw'ensi. Kaakano olagiddwa mukole bwe muti, mutwale abaana bammwe abato ne bakazi bammwe n'amagaali ag'ensi y'e Misiri, muleete kitammwe ajje. Bannaaye, omuntu ayinza okuba so important nga n'ensi ennamba teri ready mufiirwa. Kati Yusufu yali so important nti ne Falaawo yali tasobola kukkiriza adde waabwe. Bano be balina okusituka bamugire eno, kubanga yalina omulimu omunene eno gy'ali okusinga ate eri gye yali akola ki, gye yali adda. Kati yalina okusitula bali bave eri bajje eno. Ndowooza mukitegedde ekintu ekyo. Tugenda ku lwa mmeka? 20. Bannaye atanna subscribinga oba oli ku kimukwano, subscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Commentinga, yita abeerye n'abeeno bagambe tusoma ekigambo. Kino n'ekigambo kiramu ate kikola. Kikola bitya? Bwe kisoma okyekwata oyisinzire wano mugambe Mukama nga bwe yamba Yusufu n'otuukiriza ebirooto bye n'ebyange bituukirize. Olabe nno bw'ataabikolere. Tugenda ku lwa 20 mukwano. 20. Era temulowooza bintu byammwe kubanga ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri byammwe. Abawadde ensi beeyagali. 21. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Yusufu n'abawa amagaali nga Falaawo bwe yalagira, n'abawa n'entanda ey'omu kkubo. Bonna n'abawa buli muntu ebyambalo eby'okukyusizaamu, naye n'awa Benjamini ebitundu ebya ffeeza 300 n'ebyambalo eby'okukyusizaamu engeri 5. Kati weebuuza lwaki Benjamini yamuwa bingi? Ono mwana wa nnyina. Naawe bw'olifuna muganda wo nga ye Yusufu ali kujanjawaza. Tugende ku 23. Ne kitaawe n'amuweereza bw'ati endogoyi 10 ezeetisse ebirungi eby'omu Misiri, n'endogoyi enkazi 10 ezeetisse eŋŋaano n'emmere ebyokulya kitaawe by'aliriira mu kkubo. Bannaye ye yonna eŋŋaano agenda girya. Ekyali awo 24. Bw'atyo n'asiibula baganda be ne bagenda. N'abagamba nti mwekuume muleme okuyombera mu kkubo. Yabagema. 25. Ne bayambuka ne bava mu Misiri ne bajja mu nsi ya Kanani eri Yakobo kitaawe. Ne bamugamba nti Yusufu akyali mulamu era ye mukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Omutima gwe ne guzirika kubanga teyabakkiriza. Mukama ayinza okukola ekintu n'omutima gwo ne guzirika nga tokkiriza. Yusufu kati okwo kwalinga mufu kuzuukira. 27. Ne bamugamba ebigambo byonna ebya Yusufu bye yamubuulira. Kale bwe yalaba amagaali Yusufu ge yaweereza okumusitula, omwoyo gwa Yakobo kitaawe ne guddamu amaanyi. Isirayiri n'ayogera nti kinammala Yusufu omwana wange akyali mulamu, ndigenda okumulaba nga sinnafa. Bannaye ebigambo bikomyawo. Bannaye mulabye Mukama ebirungi abikola. Mukama akola ebirungi eby'amaanyi ebiyitiridde. Kati n'olwekyo naawe asobola obbikolera eyo. Kkiriza. Katonda omulungi tukwebaza olw'ekigambo kyo, weebale kubanga otukola obulungi buli lunaku, buli lukya, buli kiseera, buli katikitiki otukola bulungi.
totusasudde nga bwe tusaanira bubi naye otukoze obulungi Katonda wange. Tukwebaza olw'ebyamagero, tukwebaza olw'abalwadde b'owonya, tukwebaza olwa buli omu gw'ozzizaamu amaanyi, b'owadde essuubi, b'oyambye Mukama, abalwadde b'owonyezza weebale Katonda wange. N'olunaku lwaleero buli alina ekyetaago ekimuli ku mutima ne kyatasobola kwogera, Mukama oddemu buli kuyaayana kwa buli muntu n'omutima gwe nga bwe guli, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Mweraba baddiya.